ey'okudiibuuda okuli ebyambalo ebikujjuko ssaako n'okulabirira amaka ge bwe batyo nga bano mu kubala okwangu basasanya kakadde kamu n'ekitundu buli luvannyuma lwa ddakiika 2 okusinziira ku buwumbi obwateekebwa mu mbalirira eno. The total budget for the residence of the president in this budget before the second quadrennial was 417.9 billion. This means that every day the president and his family, because they are the ones staying in the State House, they spend 1.1 billion. They spend 47.7 million per hour and 795,000 per minute. To put it even more clearly, for every 2 minutes, you can count now, every 2 minutes, they are spending 1.5 million every 2 minutes. Wakati mu mbeera eyo omubaka w'Emakindi ey'obuvanjuba Derek Nyeko alaze obuzibu waawe buva. Naye weewaawo ennamba y'abantu obungi mu paliamenti yedeetera nti budget tuzaallocatinga according ku interest za abasinga obungi mu paliamenti era weekanga nga amaanyi gasinze. Nyeko asambaza ebyogerwa nti Uganda eri bulungi oba eri yaddeko era nti esobola okuwanirira embalirira yaayo nga teyambiddwako bagabi ba buyambi. Government teyina busobozi ku facilitatinga budget nga bwevaayo okulaga, so tuba tulimbye eggwanga okulaga nti eggwanga liri mu mbeera nnungi nnyo erisoboseza abantu okusasula emisolo okusobola okumiitinga budget eno. Obusobozi bw'okusoloza ssente zino mu bantu tebuliimu. Ate nga tulaba n'amawanga amalala agabadde gatukwatirako mu bintu ebyenjawulo gwongera okupulinga out or human rights violations n'enguzi eyitiridde mu structures za government. Ono bw'atuuse ku nteekateeka ya Parish Development Model agambye nti ensimbi zino Kiguumaaza ng'ente Eyota Ekikoomi. Lwaki? Ng'abantu babawo emitwalo 3, 2, 1 okwongera mu bizinesi zaabwe ate bakoze association. Awo no government eba tetadde essira mu kujja mu muntu mu bwavu. Bw'otunyulira emiwendo gy'ebintu egyeramaze ebiseera bino kitegeeza nti gwe towaddeeyo bwagazi business kukula oba muntu kubeerako wa investing asobole okuva mu mbeera gy'alimu nayo yagadde omukuumiramu eyo. So kuno kubuzaabuza nga programu endala ezibaddewo General Museveni z'abadde aleeta okuwuddisa Bannayuganda okulaga nti alina kyakolawo mu byobulamu naye nga ssente zigendawo zentini ddala ezitayina effect oba wadde 1% gyezisobola kukyusa mu bulamu bwa Bannayuganda. Omubaka alaze ebisoomooza mu nteekateeka ya Parish Development Model era ebigenda okugizingamya ng'ekizimba kimaze okusamba eddagala. Si kya bwenkanya kukwata ssente zino kuba uniform kubanga waliyo districts oba constituency ezivaamu abantu 3,000 newabaawo district evaamu abantu 1,000 newabaawo n'endala evaamu akakadde k'abantu okusinziira. So kiba si kya bwenkanya kukwata miruka gyonna gigamba gigenda kufuna ssente ziri standard ne Kampala olw'obungi bw'abantu. Honorable Nyeko akubiriza Bannayuganda okwenyigira mu nteekateeka nga zino newankubadde ng'obusente obuzirimu bwa lusuluuju anti nnyama ntono okaaya n'eri mu nkwawa. Abantu baffe tubakubiriza nti wadde katini bakateekeko eriiso balabe kagenda mu baani kubanga tuzze tulaba nga abantu ababadde bafuna mu programs abafuna mu NADS yagenda ofuna mu Parish Development Model yeyafuna mu Katiko yeyafuna mu Nkoko yafuna mu ssente z'abavubuka. So abantu bebamu ogenda okwekanga society n'endala wadde katini nga tebasobodde nabo kafunamu. Weewaawo abantu baffe twongera obbakubiriza nti byonna babyenyigiremu balabe obukiiko buno bw'okubyalo busobole okuba obwerufu. Mu district za Uganda buli district erinamu omubaka wa pulezidenti ssaako n'ekibuga Kampala ekiweereza ddala eggombolola 5. Buli ggombolola erinamu omukiise muyite RCC era nga bano baweerera ddala 5. Omubaka Derek Nyeko kyagamba nti bano tebeetaagisa. Lwaki? Olw'okubanga ssente z'omuwi w'omusolo nnyingi zisipendingibwa nga tetulina town clerk ayandibadde akwasaganya ensonga z'obukugu. Bwe tugenda ku nsonga za security tulina ba DPCs abali ku regional oba district levels. Kitegeeza nti office ya RDC ekola mu interests za General Museveni kunyiga kuwayo report baani ab'okusiba benyigira mu byobufuzi basinze n'okwenyigira mu kibbattaka n'obuvuyo bugenda mu maaso kubanga balina privilege eri ey'okudirectinga security in a wrong direction.
weewaawo ffe tugamba nti zino office zandivudde nawo kubanga ziyingirira mu mirimu egiri straight constituted by the constitution ate nga bo emirimu gyabwe si mirambike gye balina okukola balinga ababaka balinga bachairman b'NRM mu districts be bawadde obuyinza obungi okutulugunya abantu. Eggwanga Uganda lyerimu kwago agabalirwa mu mawanga amankuseere amanaku agatannaba kutuukako na mu luse olw'abayadde wabula buli mwaka embalirira yayo buli lwefuluma ebeeramu omusimbi omuyitirivu oguli eyo mu butabalika kyokka nga bw'otuuka kuzibbibwa mwana wattu nazo zibeera nnyingi awo oli ne yeebuuza nti Uganda ddala bw'eba njavu ensimbi zino ezijjawa